Tusobola okutaasa Dr. Kizza Besigye mu mbeera gy'alimu, ekisooka tumusaasira ne tusaasira n'abantu be embeera gye balimu n'engeri gy'ayisibwamu. Naye bw'oba ogenze mu mateeka, ekisobola okumutaasa mu kiseera kino ky'eky'abapuliida ba Dr. Kizza Besigye okwapulayingira bail, okumweyimirira mu criminal division eya High Court kyekyokka. Era abantu bonna balina okitegeera nti kkiriza oba gaana, omuntu engeri gy'afuluma ekkomera nga kiragiro kya kooti, nga order kooti egiragidde. Kaakati Supreme Court yayogera naye n'etabeera nnambulukufu. Okuggyayo ekyo oyina engeri bbiri. Either okutambula n'oddayo eri Supreme Court etaputa ekyo kiyinza okutwalira emyaka 2 oba 3 ng'ekyakitaputa ekyayo kyennyini, oba okugenda mu High Court n'osaba okweyimirirwa kwa Dr. Besigye ng'osinziira ku nsonga zino wammanga. Ekisooka nti musajja mukulu ow'emyaka atuludde. Ekyokubiri nti ali mu mbeera etasanyuse, yeetaaga obujjanjabi. Ekyokusatu nti ayina waasula ew'enkalakkalira nti tajja kudduka. Ebyo byokka bye bisobola okuleeta Dr. Besigye okulaba ng'afuna freedom ye. Tumusaasira, tusaasira n'abantu be, naye nze singa mbadde muwabuzi yeeyo proceed yaffe ne bwe tunaakyogerako wano mu Parliament ne twekuba empi ne tweyuza. Ekisobola okuyimbula Dr. Besigye kyokka ye kooti ya gavumenti teyinza kujja kutaputa ruling ya Supreme Court, nedda. Era tetujja kuwagira kintu kyonna kityoboola ntaputa ya ssemateeka, kubanga kiba kimenya ssemateeka ono. So kyekyo kooti ensukkulumu yayogera, ate bwe yalamula ekyo kyekyasembayo nti toyinza kuddira ate nga kyekyamazima. Mutunzi wa kyalaani newankubadde aba alina obumanyirivu mu kusala n'okusona, omuwe agenda afuuka omuzaalisa mu ddwaliro. Kituufu bonna basala ne batunga, naye kati wano tunoonya muzaalisa, tetunoonya mutunzi wa kyalaani. Omu atunga mpale, omulala asala n'atunga abantu. Kooti ey'amagye eringa tribunal erina okukwasisa empisa bannamagye abo. Actually n'okubasalira omusango ogw'okufa kintu kinene nnyo, kyandibadde kijja waggulu. Eyinza okugamba wakoze kino naye tukuwadde ekibonerezo kino, so that omuntu ayita mu mitendera egyo n'ajulira. Otherwise bwe tunaagenda bwe tutyo ojja kuwulira ng'ate bakozeeyo ekkooti y'abakinjaaji nti eno ewozesa bakinjaaji, bateekeyo ekkooti y'abaddereeva nti nabo banjawulo. Kakati omwamagye n'omupoliisi bonna bakwata mmundu. Mu kwekalakaasa omupoliisi atta omuntu, lwaki tebamutwala mu kooti maaso? Kuba aba yakozesezza mmundu okuba omuntu oyo. Ate ne kino abantu kye bagamba nti wayinza okubaayo abamu be mubadde mugaa nti abano batujju naye nga bayozesebwa kooti ya bulijjo, ng'ate n'omutujju aba ayagala kutta na kusaanyaawo bulamu, oba abalala bakikola naye nga bali eno. So ekyo abantu kye balabamu ekyekubirira kwe kubuuza nti Dr. Besigye kyennyini kye yakoze ekimusussiza ku ddaala ly'abano bo kye bakukuta nakyo nti ne fayiro emaze wiikisi 2 nga tetambula. Ekyo ekireesemu abantu okubuusabuusa embeera y'ebintu bino gye bikolebwa. Naye ebyo tusobola byajuwinga wali nga munnaffe ali bweru, naye omutuusa otya ebweru? Bail application.